banaye nze mbuuza eyo omugenzi mumulabyeko oba era talabiseeko anti nze mbadde neebasa kino banaye sikirabanga omugenzi alina walabiseeko gundi mu nnyindo nga ndaba pamba mu nnyindo muti mugenze maya kandaba batikidde sitaani obwa bishop bannaye omugenzi alabiseeko batalabiseeko okay tutandike video leero tutandike porogulamu yaliro egenda kutandika etya etandise ng'ennaku z'omwezi sande esooka temwerabira sande esooka mu gw'omwenda egenda kuba sande ya red olwo lunaku lwaffe lwa nkyukakyuka twamba red temulwerabira sande esooka buli mwezi nga tutandika n'ogw'omwenda ogujja tujja kwambala red oba his excellence Kyagulanyi Ssentamu ng'omuyinako oba ekigambo oba erinnya lye mu buwandiike oba ekifaananyi kye temwerabira ate tukoma ku kwambala bwambazi bw'omala okwambala nga mwekuba ebifaananyi nga tugabanako n'ensi yonna etegere nti olwo lunaku lwa red ate lwa his excellence Kyagulanyi Ssentamu then ekyo kijja kutulaga volume yo revolution weeri mu mitima gyammwe kubaka akantu akatono bwe kagaana ate ekinene kinaasoboka kitya bwe tuva kwaka akatono ngo tugenda ku kirala maama bw'aba atandika okuwa omwana ekyennyanja asooka n'amusosolera bw'amala n'amuteeramu eggumba eddene n'alaba oba omwana ono eggumba lino anaalyawulaku muwula gw'ekyennyanja n'atandika okumutega obugumba obutono balaba ng'omwana abukwatako n'abufiiringa oba n'abuteekamu kamwa n'ogundi n'abufiiringa n'atabumira ng'amuwa ekifo ekiramba ng'omwana yeesosolera so kati tutandise emitendera gy'okwesosolera tutandika ku kitono tugenda kugenda tulinnya paka lwe banaatuyita nti abange mukeere tusisinkane wano kale sande esooka yakwambala red oba his excellence Kyagulanyi Ssentamu ekifaananyi kye oba erinnya lye mwekuba ebifaananyi mu bipositinge weerezaako munno akupositinge nze wendi mu bimpeereze njabba positinga adimini waali mutuweereze mujja kuyita ku peegi zaffe wonna wonna we mwetaaga tujja bateekayo ku Twitter tujja bateeka ku Facebook tujja bateeka everywhere tujja bateekayo naawe nga bweweeteekayo bw'osanga positi eya red givuge tulage ensi nti ffe twalonda pulezidenti ffe twawangula omanye omuntu akubba ate n'afuba nnyo okukakasa ensi nti nno ye yawangula nalabyeko kirooto kyange ekyo kirooto kyange teyalayidde naye nga bulijjo awe neewuunyiza tv z'e Uganda wali sanyuka tv buli kyolaba kusanyuka tv fake
Sanyuka TV simanyi ne baani bonna bakyaza gundi oyo Kaweesa ekiro kyange kyabadde tekigenze naye nabawangudde. Katonda mukulu, Katonda talyaza amaanya. Naye bw'atalayidde ne bagendayo ne babuuza ab'Ekatooke, bannange kiyamani wammwe talayidde mwasanyuse oba nojja nti ffe twasanyuse nnyo kuba tetwamulonda, ffe twalonda oli omulala. Naye nga wano ku mativi bakulaga, ku mativi ne ku marediyo bakulaga nti oli yakikuba era ne bamuwa ne platform awo. Waliwo TV ezitasaana kulaba mu ggwanga Uganda. Sanyuka TV be baasinga okutambuza Saanya. Sanyuka TV baatambuza omwana Saanya. Innocent Tegusuula ye yamuggyemu amazima amatuufu. Bagamba bagenda kumpa mapeera bagenda kumpa ekizimbe. Tegusuula yamubuuzizza ekyani, bajjeko omuntu ekizimbe bakikuwe oba bakuzimbira ekipya. Nti nkugambye n'okukiroota nakiroota. Kale nga tumaze okwambala red ku Sunday esooka mu mwezi okutandika n'ogw'omwenda, ekiddako kuteeka ku mikutu emigatta abantu tusobole okwawula endiga mu mbuzi oba emisege mu ndiga. Nakugambye red kigenderere, buli lwogiraba mu Bayibuli wabaawo okununulibwa, wabaawo okutaasibwa, wabaawo okusimattuka. Aba red basimattuka. Genda mu Exodus 12, genda ne mu Joshua. Akawera akamyufu akawonya omukyalo omwenzi. Kitegeeza oyinza n'okuba nga obadde totuwagira naye gwe yambala red ku olwo. Yambala red ogiteekeyo. Oyo omukyala teyali mu Isirayiri naye ate newankubadde nga yali weeri ye yawona olw'akagoye akamyufu ke yateeka mu ddirisa. Oyinza okuba nga obadde totuwagira naye ku olwo yambala red. Sign ya redemption. Okay. Ku Sunday tubeera n'okuwumbawumba wiiki ate tubeera n'obutonotono bwe tusooka okugyawo. Newankubadde ndi mu otulo nagenze neneefuula Spiderman, Superman ne ŋŋaana okwebaka. Ne basereeti kuba nabadde sigenda kwebaka naye tubadde tugira bwe guno otulo ne tuntwala. Neewunziseeko katono bwe nti admin agenze okunkima. Akubye essimu n'akoowa. Ye n'atambula n'ajja. Ngamba owange. Ate obwedda ndi wano okuva ku makya, obwedda ndi naye wano naye nga yanjogeza. Kati otulo two otumanyi munnange tetumanyalirira nnyo. Yogera amazima ku social media. Omwami oyo yoono mumanyi. Essaawa yonna bagenda kumuwa obulamuzi mu High Court. Essaawa yonna bagenda muwa obulamuzi mu High Court. Lwaki bagenda muwa obulamuzi mu High Court? Waliwo ebintu bingi. Ono mafiya. Waliwo akabondo k'abamafiya akali mu kitongole ekiramuzi. Akalimu Accuramu. Namubawa wano eyali mu musango gwa Honorable Ssenyonyi. Mumujjukira twamukubira nnyo amasimu nabawe ennamba ye. Accuramu Accuracy. Mumujjukira oyo tumukubidde nnyo amasimu wano. Waliwo omulamuzi omulala bamuyita Kinobe eyali mu musango gwa Honorable Walukagga. Kinobe mumujjukira era naye namuwogerako dda wano. Noono bali ku kizimbe kimu ekyo kya Simanyi Trade Towers. Ono ye ziri ntuusa
kati essaawa zino registra naye agenda kuweebwa obulamuzi essaawa yonna. Kabondo kabamafiya abajja mu kitongole ekiramuzi abagenda okuba abazibu ennyo, era ono okusinziira ku kugaliwo ono yalina fayiro y'ettaka lya Alex Mukulu, era essaawa yonna ewa Alex Mukulu batwalawo. Ono alinayo fayiro 2 ku gundi ye, ku ntebe ye alinako fayiro 2 ez'ettaka eryo bagenda ditwala. Bagenda kutwala ettaka lya Alex Mukulu awe Mengo waliwo ayagalawo. Oyo mwami oyo mufero oyo gwolaba oyo ate bagenda muwa n'obulamuzi mu High Court. Yoyo yasaba Spire Ssentongo obukadde 3 oba amusibe olw'okwogera amazima. Kambawe ennamba ye. Agenda kutwala mwawulidde omukyala yakisiinyizaako mbu waliwo manerenda abanja. Fayiro ziriwo no omukusajja. Kakati ennamba ye. Kambawe ennamba ye. Ennamba ye eri 0779 48 64 64 0779 48 64 ye nnamba ya musajja oyo gwe bayita Zirintuusa. Essaawa zino registra wa kooti naye agenda ku bulamuzi bwa High Court. Essaawa yonna bagenda muwa obulamuzi bwa High Court. Naye ezimu ku fayiro zalina ku mmeeza assignment kutwala ttaka lyani, kutwala ttaka lya omugenzi Alex Mukulu eryo eryawe Mengo. Simubalaze sibawadde ennamba ye, temuwummula banange, temuwummula. Ettaka ly'omusajja alitwalawo. Ennamba ya Zirintuusa eri 0779 48 64 64. Zirintuusa. Mwamuleba? Zirintuusa. Assignment gyasookerako ddala ku mmeeza ye eziri ku fayiro eziri ku mmeeza ye ziri ezi zombi za Alex Mukulu ate ziri mu buwumbi okumanya bagenda twalawo, okumanya bagenda twalawo. Ekirala mwabbi omulambo gwa Alex nga mugutwalawo. Nze ebintu ani Abe Mukibi bye yayogera byandaga nti waliyo ekintu. Ate nono omukyala ekibi kye yabadde akola mbw ate gavumenti mbwe tuyambeko mbwe ebiyingiremu. Gavumenti ye yalemesezza postmortem. Simanyi kiki Museveni kyaba ayagala ku mirambo gy'abannakatemba n'abayimbi ne bannabyabufuzi.
Museveni aba ateeka okutwala omulambo ogwo ogujjako ebintu kati mugende musimuleyo omulambo ogwo mulabe oba guyina ebitundu byagwo. Ekirala kye nnina okuva mu kabano kaabwe bo bawanuuza nti omuntu yenna alina obusobozi obuziika ne funeral services. Eyo famire eyiza ebeera erina erinnya oba ebangagga eba erina ettutumu. Ebintu bye bakola ku mulambo ogwo ebiri spiritual bitwala ettutumu n'amaanyi gali ge baba baagala mu famire eyo, teddamu kuvaamu muntu mulala. Eyo fayiro ngirina wano ku mmeeza okuva mu kabano. Kati njagala okubuuza ebiseera ebisinga n'abo be mulabako abo ababeerako muno ng'aba funeral services baba babaleeseko nga bantu balala babeera traditional babeera spiritual, byonna ebikolebwa ku muntu oyo byonna biba spiritual nga balina kye beetaaga ettutumu lya famire eyo. Museveni akuŋŋaanya ettutumu lyonna lyalina terimumala. Baagala byonna byonna nga batwala essente baloga famire teddamu kwatagana balogera ku mulambo ogwo. We baba baziise tewaddamu kukwatagana, wateekwa okweyawulamu, tewaddamu kuvaayo muntu mulala. Mu eyo famire ettutumu eribeeramu bagenda nalyo ku olwo. Mbabuulidde tuddeyo ku nnono zaffe ez'edda ez'okweziikira abantu baffe abazzukulu mumwesitulire jjajja wammwe mumwetwalire, oba abantu abagwa mu gundi eyo nga bulaba nti ffe abanuupu ba foot soldiers be basitula ekkeesi y'omuntu waabwe paka ku ntaana bo ne bamweziikira. Asolaba omulambo oguzzeemu enkaayana asimanya ate mbuno gavumenti egututte ate biki ate ng'omanya be bamutirimbudde. Kati ziri ntuuso agenda kutwala ettaka lya Alex Mukulu. Ennamba ye ngibawadde n'ekifaananyi kye nkibawadde. Kale eyo ye Uganda mwe tuli. Oyinza okwebuuza nti oba ki ekyatuuka ku ttaka. Ekyamazima wano e Uganda ettaka ddyo lyawoomye ne likamala. Obeera n'akataka ko nga ggwe okanyooma, okalaba ng'akatalina mugaso gy'oli okayita katono, naye wabeera akatunuulidde nga ye agamba nti nze ne mmala nkafuna bufunyi mba mmaze. Ebiseera ebisinga tulabyeko ekibbattaka nga batandikira mu yiika na yiika mu byalo ne basengula abantu. Oli n'atwala square miles, oli n'ajja n'agoba abantu 1,000 bo babundebunde ye afuna ew'okubeera. Kaakati ne mu kibuga batulumbyeyo, ne bw'oba olina 5 ku 100 gwe gy'olabanga entono gy'ozannyisa, oli yagamba nti wooli njagalawo oba mbulungi oba mu bubi. Oyinza okwebuuza ebyabadde ku famire ya Alex Mukulu, lwaki nga tebannaba nga bakamuziika bwe bati bakulaga nti enkaayana zitandikiddewo, era bakugamba nti waliwo obutakwatagana mu famire. Famire eyise gavumenti eyingire mu nsonga zaabwe bayambe. Weebuuza nti gavumenti amangu ago yariyakitingiddewo egoba kaki? Kaakati bizuuse bakugamba nti ettaka lye okubadde amaka ge Mengo waliwo omulamuzi alyetaaga ate nga bubi nnyo, era mwetegefu okuteekamu akasente konna afuneko abafamire baaliisa yaga amaka ge ezibike. Ne gavumenti okiyingiramu tosuubira nti esobola okuyamba famire, kubanga abasoose okuvaayo okukyogerako bakugambye nti ekyamazima omukulu afudde ayina amabanja. Amaka ago abadde yagasinga mu bbanka, tebaleeta biwandiiko biraga ba famire. Kino bakyogerako boogezi nga bo. Enkomekkerero
bagenda kukakkana bakugambye nti ekituufu amaka ge galugenze, naye nga waliyo omuntu asobola okubeera n'amabanja ga bbanka n'atabulirako mukyala we, n'atabulirako baana be, kubanga abaana be babadde bakulu, naye bo bano bakikulaga nti musajja wattu abadde atubidde mu mabanja gamulemye okusasula, era bakugamba nti yatuuse okufa nga mwavu mponga byoya, yensonga lwaki ne mu bulwadde bwe yaddukira mu ddwaliro lya gavumenti ekiruddu gy'abajjanjabirwa. Bateekawo ebyo bakuteekateeka, bajja kukulaga nti kyekyamuleetera okwewola amabanja yali takyalina ssente, ne gamulema okusasula, kyemuva mulaba nti yafiira kiruddu. Kugambye nti essaawa yonna amaka ge galugenda, era aba famire nga kitammwe tannaba nakuddukako nsingo, mwetegeke okwerumaaluma olw'ettaka lye ery'Emmengo kubanga abakulu lye batagetinse.